Olunaku olwaleero Nathan Nandalamafabi bw'abadde awenja akalu mu disitulikiti y'e Namutumba, abantu bamwaniriza mu ngeri ez'enjawulo okubadde n'abamuyiriza ennyimba. Nandala bw'atuuse mu ggombolola y'e Bukono mu Mpande Town Council, waliwo omukadde gw'akyaliddeko n'amusaba okumusabirako omukisa asobole okumalako bulungi olutabaalo luno lwaliko. Abatuuze mu disitulikiti eno batabukidde gavumenti olw'okubagobaganya mu ntobazi mwe babadde balimira omuceere okumala ebbanga eddene. Ebyobulimi byaffe byagootaana ne gavumenti ya NRM yo eteekateeka kutugoba mu ntobazi ze tulimamu omuceere ate nga kyekirime kyaffe ekikulu. Bwe bagoba mu ntobazi babagamba bave mu bibali, naye n'obuuza ekibali kye nagula edda lwaki mukingobamu? Kubanga kuvadda ku bajjajja baffe ebibali baali babirima. Ife nze mu kusoma okwange maama wange yalimanga ekibali. Yalimanga ekibali nga ninza akuuma n'enoni. Ayi neebuuza lwaki saawa eno oli tukoba tuve mu bibali. Masannyalaze tegabeerako mu Namutumba disitulikiti, gabeerako saawa busaawa kati nekireetera bizinesi zaffe z'amasannyalaze okubeera nga zisanyaladde. Abamu ku bakulembeze mu kitundu kino bakolokose bakulembeze bannaabwe abava mu kitundu kino nga n'abamu bali ku mutendera ogw'obwa minisita abalemereddwa okweyambisa ebifo byabwe okusobola okukyusa ebitundu mwe bava. Kati olwaleero mu Bukono Princess Pacis Namuganza amaze mu bukulembeze nga minisita emyaka 10, naye wootunuulira constituency eno toyinza na kumanya nti waliwo minisita. Nandala bw'abadde ayogerako n'abantu bano asoose kubabuulira agamu ku makubo gavumenti mweyita okubakamulamu omusolo. Bw'ogula sabbuuni 2,200 muti sabbuuni musolo. Bw'ogula mundu 480 ku kiro musolo. Bw'ogula sukaali 2,300 muki. Bw'ota amafuta mu mpiki eyo 15,000 muki musolo. Buti sente edo mu kifo ky'okutakukola oluguudo lw'abakokolasi bali kuleeta nti babagule. Ate sente edo tewasasula ki? Nandala talemye bano kubajjukiza nti ku bantu 8 abeesimbyewo okuvuganya ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga banne bwe baali basoma ebintu ebirala Yessira yaliteeka ku kusoma byanfuna n'okulwanyisa obubbi, n'ategeeza nti yeyekka ajja okusobola okubbulula Uganda, bannayuganda bonna basobole okufuna akasente mu nsawo. Nze ndidde okulwanisa abayibi bye nasoma n'ebyo, nasoma byenfuna, nasoma byembalirira, nasoma byakugema abayibi, nasoma bya buwavu, nasoma bya misolo. Endidde obuwavu bwe mulimu, nze ndidde ono okulwanisa ki obuwavu. Museveni yasoma by'emundu yamala bya mundu. Ebyo nze nasoma byeki byakufuna ki tiri ekyo. Baba ndi kubasaba mumpa akalulu kaimwe n'abantu bange n'omulutima. Nandala era akukulumidde gavumenti olw'okudiba ebyettunzi ebyavanga mu ssente mu kitundu kino, abantu ne basigala mu kaseera kano nga tebalina kintu kibawa ssente. Amaido mugabona bubona ekuganda bayire gakukola ki kakulya. Pamba yemwe andifunyemu ki? Pamba yavanga mu Busoga muno nga bakobeti pamba yasinga obulungi avawa ebusoga. Busoga kulola bagita wansi. Generate imwe badimalawo swaite dona bagita wansi. Nenda okubasaba bababa bino tulina okubiza. Lunaku olwaleero Nathan Nandalamafabi afundikidde kakuyegewo mu bitundu bino eby'obuvanjuba bwa Uganda, ng'olunaku olw'enkya obwanga agenda kuboolekeza ekitundu eky'obugwanjuba bwa Uganda ng'agenda kubeera mu disitulikiti okuli Ibanda, Kazo ne Kiruhura. Gerald Damulira agafeeyo ku Spark TV eno mu disitulikiti ey'e Namutumba.